ne kabona amala tusenvulire kubo oba oliawo ne bagesti n'abakuddeetera mu episode eddako ba mu segment ey'okubiri yenza MC Max olwo tutandise Musumba Hilda Ndagala wanji lamusa ku bannayuganda erinnya walijjawo jajjagalo mu bwati erinnya lya Mukama lyebazibwe nkulamusizaako mukwano gwange aliko KTV Pastor Hilda Kizza Ndagaano Bishop ennaku zina mpita Lazaro omukazi olw'ekisa Katonda kyanteekako n'empona ekigambo ky'okufa Katonda amagombe n'agagali kyawandikibwa nekituukirira nti gwe okufa gwe ki amagombe kye kijendi Katonda nankola ebyekisa n'ensigala nga nkyali mulamu. Amina. Obudde tulina butono naye Mukama ajja kutuwa ekisa. Leero tuzze mu ddiro twagala kwogera ku nnono za kusinza. Okusinza kiki? Okusinza bwe tukiteeka eno mufe bya bulijjo. Tutandikire ku simu. Essimu yange ya iPhone ya Infinix. Naye ate eriyo ezigisingako. Ennyabo. Nga Infinix namba zisinzira ku namba kama ng'ekintu ekimu kisinga ku kinne waakyo kwe kusinza kwe katinzaawo mbambi sinzi ekimu kisinziza ku kinne waakyo naye bwe kituuka ku Katonda yennyini ye Katonda w'eggulu n'ensi na buli kyonna ky'olaba n'ekiri mu bulamu bwo n'omubiri gwo gwonna gwonna naye kye yalemwa mu bulamu bw'ensi eno yalemwa ebintu bibiri yalemwa okulemererwa ate n'alemwa okwesinza yalemwa okulemererwa n'alemwa okwesinza ebyo tabisobola kati ffe yatonda abantu ffe tumusinza ebintu ebirala byonna kwegamba tumusukkulumya ebintu ebirala byonna oyinza okutunulira emmotoka noga nti eno new brand naye era sitiro asigala ali waggulu endwadde ennene nnyo ezitiisatiisa abantu asigala ali waggulu bw'abanga ye yatonda enkuba n'ey'omuzira agisinga n'omuyaga agusinga kwe kusinza. Okay. Katonda ffe tumusinza businza. Yes. Wennyini awo ffe tusinza Katonda kuba yatutonda yetasobola kwesinza. Kati njagala otuwe emitendera egitutwala mu kusinza. Nga sinnakuwa emitendera egitutwala mu kusinza njagala omuntu asooka ategeere okusinza kye kitu kyogedde ne tumanya okusinza basinza batya okusinza kuva mu mutima. Okay, erinza ali mu kukikola. Okusinza si nnyimba. Nedda sebo. Zino ze bayimba ezigenda nga ziri siro bwezi nenda balidi worship ayinanga ali bwati abatasinza. Akyovola abaana baffe omulembe guno babuze nnyo nnyo. Yewe bamugamba okusinza akubawo oluyimba olw'okwegayirira oba olw'okusaba ate n'agenderawo mu nnimi. Tobitabula Musumba. Ate si bitabula. Nze lidi worship nzize ku kituuti. Nzize kutwala abantu ku namulondo ya Mukama. Yes. Ogambye abamu tukubaza kwegayirira. Olw'okuba ekintu tukimanyi ku ngulu kwakyo. Nga bwe banagamba nti eyo emmotoka nti ye tibagitula ku steering ne bavuga nti ye naye otegedde etikka byenkanawa. Otegedde amafuta gagenda mugenkana wa pa mile. Otegedde ne ambulance motoka bairawe. Siwe kiri? Yenyawo. Na zino ezifuga abafu motoka. Zonna motoka. Kati bw'onootegeera nti eyabafu etwala abafu tojja pakiramu bantu balamu. Ng'omaze okutegeera kyekola. N'okusinza abaana baffe abasinga tebagenzeeko mu classes kusomesebwa kati yamanyi mitendera twakola doctrine kati abalokole okutendereza ze nnyimba ezanguwa ne muzina ne choir 1 choir 2 next kakati okusinza bwe kutuuka olina abagamba muyimuse emikono tusinze Katonda seriously n'alyoka atubuuza temwagala kusinza Katonda n'alyoka agituwanisa n'agamba ku mugogo nja kugenda n'ebibi ebinemye. Seriously nawe bw'owulira lyrics z'oluyimba oba osinza ku mugogo nja kugenda omugga Yesu nja kugenda n'ebibi ebinemye ninga ngagenda okwenenya nti bandeetayo otegedde kati okwo tekuba kusinza nedda sebo bakugambye kusinza Katonda ate ffe ba leaders ba worship olw'okuba tumanye ennyimba z'okusinza kati kansooke nkubuulire kino leadi w'okusinza she or he is an usher of souls ayingiza abantu
mukubeerawo kwa Mukama mukusinza. Asha yenna kizibu okutwala omuntu w'otamanyi bwe wafaanana kuba oba omaze okukeberayo omaze okulongoosayo n'okomawo kime bano toyinza batwala wajjudde emisota nansanafu nowagamba tusanyisobalamu tugende mutuule toyogerera mu ngero musumba tukola bya Yesu kati kantereeze Tereza omusinza yenna ayimirira nagamba nti nze ndi musinza nkulembera ndi Asha w'emyoyo gy'abantu mu kusinza oteekwa okubanga rimu y'okusinza ku nnamulondo ya Katonda wafubako wasaba wasiiba you meditated olaba obunene bwa Katonda n'obulungi bwa Katonda walegako osobola okutwala abe bano mugende ng'ekibinja musinze Katonda oli gwe walegako gw'omanyiiko so si kuyiga nnyimba tinja kuyiga oluyimba lwa gundi Omunigeria yayimba oluyimba lulungi nnyo lukwata ku bantu ne gundi yayimba oluyimba bwe lutiba naye lukwata ku bantu nange nja duyimba nga nfunye chance kati ennyimba zino ze tuyimba ffe abawandiika ennyimba oba abayimba ennyimba ebiseera ebisinga Katonda aba alina kyakuyisizaamu oba kyakuyigiriza nze ng'omuntu okugeza waliwo oluyimba olupya balukozesa nnyo abaana b'ennaku zino yimuka Mukama yimuka ekyoto kyange kikuyita ekyoto osobola okukuma ekyoto ekyokusaba osobola okukuma ekyoto ekyokusinza ku kyoto bateekako ki kubeerako enku kubeerako ekiweebwayo kino kyoyokya nga Ibulayimu bwe bakolanga ebyotedda bayokyanga akaloosa ne kambuka kati akaloosa Katonda kaba ayagala kaba alinze okuva mu kyoto kyo ebigambo ebivudde ku mutima gwo kubanga Bayibuli nga Katonda akebera mutima ebiva ku mutima gwo byaba ayagala byambuke Katonda omwana agenda okuyimba oluyimba olwaleteekwa okubanga yali annyikidde mu buziba bw'okusinza kati olaba oluyimba olwo lugamba nti naye Mukama okwagala ng'okwo nze naluyimba nalufunira ku kituuti nga tuli mu worship nga ndi eri mabega mu curtains ku kituuti ewa Bishop Kiganda nenfuna chorus nensituka nensaba neyali akazindaalo nenkamujjako nenyimba chorus eyo Katonda aba alinako byakubikkulidde omukyalo oyo ateekwa okuba nga yali agenze buziba bw'okusinza n'agamba nti naye Mukama yimuka ekyoto kyange kikuyita kakaloosa kano kambuke ekitiibwa kyo kibune wonna naye kati ffe omwana atutandika okusinza ntakugambye tayogedde na ku bigambo bikonekitinga na kusinza bikwagaza kusinza oyo gw'oyagala oyogedde ekigambo ebikwagaza okusinza ebikusokoola omutima ebiboosting ebikubagula ye n'atandikirawo yimuka Mukama yimuka olumu akazinalo kwe kutandika n'ekyoto tannakikuma ne muyiye teyakikumye kuba omusinzi omala kwesabira nakweteekateeka nga tonnaba kujja ku kituuti kya Mukama driver yenna amala kulongoosa mmotoka mwana ateeka abantu lwaki olinda bali banno bagirongoosa ate obatuuzeemu kati oluyimba bw'oluleeta oluyimba olwo tegeera nti Asha munno lukuyambako kutwala bantu bano mu kubeerawo kwa Mukama waliwo ennyimba ezitandika okusinza nga bwe waliwo ennyimba ezitandika okutendereza Bayibuli eyogera nti mujje mu myumba mu miryango kyaze n'okwebaza n'okutendereza muyimuse mukuze erinnya lye osooka kutendereza ono ebintu bye Mukama byamukoledde ankoledde ebirungi agenda okujjukira nga yawona akataago agenda okujjukira nga omwana yawonya accident agenda okujjukira nga ow'ebbanja teyamututte n'olyoka omugamba nti Yesu oli mulungi ogenda obimba ebyo byonna nga mazima alaba oli mulungi naye obanga amujjukira obanga amusuuka asiikuula ekiri munda ye ogenda okuyimusa emikono ga nti naye Mukama oli mulungi munaye gwe wakola bw'oti nejjuzi wankoledde bw'oti noono najjukira gw'otwala n'abyogera naye naga nti ono bamukoledde kino naye nange bankoledde kino kati awo waayingirira mu kusinza n'okozesa sometimes otandika n'oluyimba sometimes otandika n'ebigambo kati awo no ashalinga omwoyo gwa munno gwe Asha gwe omusinza ne luyimba luli ashalinga tuzze kusinza Mukama abaana bo bewakkiriza tuzze ne mweyanjula tunakusinzanga Yesu olwaki olwabiri byakola okitegedde naye
waliwo abaana kye batannayiga kyekyo kyenkugamba beetaaga okukiyiga omuntu yeetaaga okuyiga nti Asha akulembera banne ate ne yeetaaga okutegeera nti n'ennyimba zino za mitendera ezitwala abantu mu kusinza ate si buli kusinza nti kusooba ennyimba z'okusinza n'ez'okutendereza ozaawulira ku lyrics ebigambo ebirimu engeri gyebisendekeddwa mulimu ennyimba ez'okwebaza naye nga zitambula siro. You've done so much for me. I cannot tell it all. Onkoledde bingi, onkoledde bikulu. I am thanking him. Nalekeremo. Thank you, my Lord. Kati ogenda okwekanganga ebyo byakoleddo tosobola bibala bw'obikuŋŋaanya mu bwongo bwo ne bikukasuka mu kusinza. Okay. So can that song be a starting point of worship? Nsobola okatandisa. Yes. Okay. You are fellow Asha. Abakongo balina oluyimba olugamba nti yawe yabwibwele yawe sanzolama yawe naboboto kumisama katonda w'amawanga gonna ayimusibwe tuli ku speed naye asinza katonda. Okay. Katonda w'ebitonde byonna ayimusibwe okitegedde kati bw'ebityo bifaanana ennyimba zino abaana twewe time kati nze nkuze abaana basinza ba lead mwewe time va ku talanta manyi katonda ali mu busatu kitaffe mwana mwe mutukufu naffe tuyina ekintu kye twakopa kyandibadde mu busatu naye twakivaako kiri twekumira omuliro ogwaffe tuyina kye twagunjaawo manye ennyimba bansabira nakakomwoyo nina eddoboozi eddungi nga ngenda tukuva era ogenda okugamba omwana ati munaye jangu tukulembera okutendereza mputinze ndi musinza teri musinza atali mutendereza tekiriiyo balinamu n'ebiwayi ebeewuyawula bo kennyini naye teri nze sitendereza ndi musinza naye teri musinza nga si mutendereza kubanga mutendo mwe muva okusinza kituufu ate teri muweereza yenna ku nsi kuno mulokole atali musinza. Okay. Fenna tuli basinza. Naye amafuta ago ge gasukkulumako katonda n'amanya nti mu kusinza bana abasinza mulimu Asha nga Lucifer bwe yali mu ggulu Lucifer yalina amaloboozi yenna naye ng'ate bamalayika bonna baalinga basinza katonda. Mikayiri malayika Mikayiri ekigambo Mikayiri oba Michael manyi kyekitegeeza who is like God alinganga ani alinga katonda Mikayiri yennyini kusinza naye ate nga ne bamalayika abalala bonna basinza ontegedde taata nkufunye maama okusinza si nnyimba zino ze tuyimba ne tukaabiramu weewe obudde weesonseke mu buziba bwa katonda kubikkulireko otegeere nze lumu nagamba Mukama njagala kubaako byenjiga ebyokusinza ebigambo nina bingi abantu bagamba nina bingi naye ate njagala onnyongereko nyongere okukumanya. That was my prayer. Yantwala ku nnyanja nengenda mbulira enjiri enamisoke yali conference y'abakyala nengenda n'omudinkoni omu ne tugenda bulungi ne banyumya emboozi n'entegeera ebiri ku nnyanja lwe nalaba n'amazzi aga Nile nga gaawukana ku Victoria kati amadda twadda kiro bali bamanyira okutambulira ku lyato ne gwendi naye Mukama n'amuwa ekisa ky'otulo enkuba yatonnya for 6 hours nga muli ku lyato okwo tuli ku lyato awo nojjukira obukulu bwe n'obunene bwe kati Bayibuli bino byeyogera mbu ennyanja zikuba engalo musinza ge mayengo bwe geesisinkana gati pa bimusinza kati nno ffe kati mu nnyanja mayengo gatusanga nga wakati ejjengo lyeno nelikuba eryeno nelikuba ku lyato bwe tunze nawulira nga guyinja naye mmala kudda ku lukalu nendaba obunene bwa Katonda era mwenajja oluyimba olugamba nti kusinza lwakuba ekyo kyoli amazima yegwe Katonda. Very powerful. Nategeera nti eryato ne bwe lifuna accident tolina bw'ovaako kudduka misinde onoddukira atoyitewa. That is God. Neefuna ekyokubiri amazzi gano naki ku nnyanja enkuba etonyera ki ku nnyanja enkuba etonyera ki ku nnyanja ate ng'olwedde mazzi tewali agenda kulimako ku kaliveti naye ejja kutonnyako naye etonnyako obuyinza bwani bwa Mukama kati kasita oyingira mu buziba bw'okutegeera Katonda taggwaayo naye ky'omutegeddeko bwe kikujjulamu ggwe
ojja kifulumya Bible ganti kijjula munda akamya kye kafulumya kyame ekigenda okutaasa okutwala abantu ku Namulondo basinze Katonda ng'oli tasinza Katonda lw'akayimba batuweeyo akayimba naye ng'ajja kweta yekka era ojja kwekanga ng'abantu beewadde time okusinza nga tatunula mulimu lw'otandika ennyimba z'okusinza zino ze nkugambye ze bateekawo obuteesi abantu ne bakutunulira butunuulizibwe bati wennyini awo nga tumaliriza Musumba waliwo banna omusinza n'ajja ku kituuti oba kyekyo kyobadde ogambako nga atali ready n'atandika ennimi n'atandika okukola atya ng'alinganga alaga nti ali mu kweteekateeka what is that nga tumaliriza lwaki weeteekerateekera katuuti omuntu anaawaata emmere olugoye lw'owaatiramu olwambalira mu ggwatiro era oveeri ng'oyambadde bashefu bano abafumba engoye bazambalire n'omufumbiro oba baveeri nga ajja ayambadde omusinzi oveeri nga weeterezeza kye nagambye oli Asha omala kutuukayo n'otegeera abantu bw'okyonoobatwala by the way bw'oba watuuseyo ewa Katonda omwoyo omutukuvu akubikkulira nti ekibiina leero ky'olina kijja wano era sometimes oyinza okutandika okusinza newekanga ng'ogenze mu kwebaza bwebaza oyinza ogenda mugenze mu kwegayirira somo yakulungamya ku kikyo zaako kati abaana baffe we babulidde kyekiri kyegambye amanyi oluyimba alina eddoboozi aliko omwoyo w'amafuta kati bw'atuuka ku kituuti n'alyoka agamba yimusa emikono tusinze Mukama above all powers above all thrones n'alyoka agamba sakorobo shitara basana oba ennimi baziwanula wanze simanyi ekintu ekyo kimmenyanga temunnatuuka ennimi mbi ku kituuti simbi don't quote me wrong simbi nange kennyini zijja naye nze ebiseera ebisinga bwe mba nsinza ne mpuliranga ennimi zinzijjudde akamu akazindalo nkajja wankawanika waggulu bwenti kuba ziyamba ggwe zange ne Katonda wange byenjogera kati yabitegeera oluusi nze mba sibitegeera nabitegeera naye kakati gwe bw'obiŋŋamba ng'oyolekedde ffe abantu onnokola nayo nkutunira ne ŋŋamba munnaffe maama ajjudde nnyo mu kifo ky'okusinza Katonda nenzira ku mwajjudde nnyo maama yajjula omwoyo oyo mukayide kwegamba oba otegudde abantu we bandibadde kwegamba ebiseera ebisinga bano aboogera ennimi wakati ku kituuti awo nga bagenda mu kusinza baba kuggwe olowooza aba teyeeteesetese kimala kunze aba tebeeteekerateekera ddala ate kati balina ennimi enkoppe ennimi empracticing nga nina gye naziwulira ogezaako okuyimba ng'omuntu which is not bad naye ate oyagala nnyo okuteekamu ennimi nga bwe yakulukuta nze ekinnuma bishop asobola okulinnya akatuuti n'asinza ogenda okuwulira ng'agenze ate oba oziwulira nti kati agenze but he's a bishop ezoyo ne bwe tuziwulira ffenna oluusi aba ali mu reme yeye ey'okwegayirira oba okusaba ku lw'abantu basumulula kati omuntu ogenda otya mu studio okulikodinga oluyimba olwa worship n'ogenda mu nnimi nze kwegamba nkitya nkyewuunya oli mu studio wa Abba Records oyimba luyimba lwakusinza osaanidde Mukama yaketerebo sitarabashika ng'ate ogenda lufulumya kintabula nze ndowooza Katonda nnyambe azigyeyo eyambi emboozi yo tekuma Musumba siibula abantu tulina okuwumulamu munsabire abali eyo kuba muyinza okugamba nti ono omukazi byayogera tabimanyi naye ekintu ekyo kyogenda mu studio n'oyimba ennimi nze sikitegeera Mukama abampere nnyo omukisa nze Pastor Hilda songerako kirala kale nina okuwumulamu basebole banyabo oyo abadde Musumba Hilda Ndagaano bwe nkomawo nina muganda wange Jesse Victor Muwanguzi okuva wali eri ku UCC oyo nno munnanga ampeera ddala omukisa ate ne mwana muwala yimba ng'ennyunza Sharon Nagawa yenze MC Max katukomewo tweyonge akukulisayo nnyo mulango bw'abakama ffe gwe munnange atambula naffe nga segment esooseyo bannange kukozeemu omulimu message z'omwatansedde okuzinsindikira nja zisoma mu budde bwazo obutuufu buli omu alina ideology ku nsonga y'okusinza naye olunaku olwo nazizeewo kasavu kanyama yensonga lwaki nsoose ne Musumba Hilda ne mujjawo mu linnya lya Yesu abagenyi bawe bali mu kizimbe muganda wange Jesse Victor Muwanguza negaseko ate n'omuyimbi w'eggwanga Sharon erinnya lya Sharon lituuka ne linsemattukako mukwano gwange ayitibwa Sharon kati oluusi bwenjogera Sharon ntuuka nga mpulira ate njagala gattawo linnya ddala naye nenzijukira nti nno bamuyita Sharon Nagawa yenze MC Max kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala kujjukiza ensisinkano gumite
omwaka 2026 munange kali tubala nnaku zisigadde zokka ennaku zisigadde ntono nnyo ennaku z'omwezi 2 wano wenyini ku Christian Focus Center ew'omulabizi Daudi Kiganda wekigenda okutokotera nga sekisaanikire jangu tubeereko fena jangu ofuna akadde akasufu n'abakozi ba 93 ey'Obwakabaka Kingdom FM ate n'abakozi ba Kingdom TV jukira tujaguza emyaka 10 Kingdom TV nga tukuweereza ate Kingdom FM tujaguza emyaka 17 kati buli muyimbi yenna Kingdom FM gwekoze ate nga bebanji bonna ogenda kubasangawo ng'ennaku z'omwezi 2 guno gwennyini omwezi bana tolutumira mwana emirango gigenda kulosa 12 z'okumakya olunaku tulusibe wano Bishop Kiganda agenda kubeerawo egenda kubeera interaction y'abawuliriza n'abakozi ba wano fenna tugenda kubeerawo so mu kizimbe negatiddwako abantu ba Mukama bagenda kweyanjula mu linnya lya Yesu naye banange omuyimbi Sharon Nagawa ayina akayimba akamanyi basebo ne banyabo Yesu nga lwaki ne ku round down twakataddeyo omanyi wano fe ku KTV when something is good nga it's worth being played of course tukisosowaza akayimba ka Sharon Nagawa Mukama akikoze oba sente yataddemu meka mu video ndowoza nja kufunayo olunaku olwokusatu olumu tulemu exclusive interview banange omwana yayiye sente mu video ya Mukama akikoze Mukama Katonda wange ne mu round down kwekalira oza mwakalabye kabadde kunaba meka yabadde namba 7 joze nzijukizako yabadde namba 7 nzijukira Mukama akikoze kaakaawo oba kitegedde round down tomalaga jigenda nga toyina waka mama nyabo ino kubango ina waka era njagala gamba congratulations Sharon Nagawa akayimba kali ku namba 7 ku round down the top 10 songs ezisinze okukola wano ya nyinyi ku Kingdom TV ey'Obwakabaka kantandike n'omukyala Sharon alamuse ku banna Uganda abalabi ba KTV so ndi neto waza okubeera wano mbadde ngenze mu lulimi olunyanyimbe anti kati omanyi bwembeera nga nsanyuse nnyo ngenda nnyo mu lunyanyimbe I know naye ndi musanyufu nnyo okubeera ku mpewo za KTV njaga kwebaza Mukama olw'omusumba n'omukyala ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza babadde mpaji nnene nnyo eri abayimbi ba gospel kizibu okusanga bagadde nnyo abayimbi taata tukussaamu ekitiibwa ne mami I love mami so much she's an inspiration amanya gange nze Sharon Nagawa ndi mukyala mulokole nakkiriza Yesu okuba omulokozi wange nsumbibwa omusumba Joseph Buyungu muwanguzi tusangibwa Nansana Kabumbi amina weesibye enkobo onywedde munange mushoyo alero amina Victor Muwanguzi natandika okugoberera nga muzeeyi Ssenfuma bazokufa awo wenalokokiraawo ennyo enjiri ya Ssenfuma ya muzeeyi Ssenfuma yankolamu nnyo obujulizi obwo bwe nalokokerako munnange naye kati ati we munsachinga nnyo ku YouTube nga ndaba mu kusinza obeera naye n'ennyongero okwagala munnange era naawe ompeera ddala omukisa lamusa ku banna Uganda abatuwuliriza Mukama waffe yeebazibwe nnyo mbalamusako mu linnya lya Yesu Kristo mpeereddwa omwaganya era ngubalanga mukisa munene okubeera wano manya n'eddoboozi Jesse Victor ndi musajja mulokole era nva mu buweereza bwa UCC Inaman Ministries nebaza Mukama kuba omwaganya guno okunyamiriza nange nzisaamu ekitiibwa abakulembeze bonna abaddukanya obuweereza buno Mukama abawa omukisa mwebala omulimu gwe mukola manyi nti empeera yaffe bwe tuyimirira mu maaso ga kitaffe teritubula amina kale Big Masavula musa tokalintalo oyo kaba kalintalo bana Mukama waffe yeebazibwe abali ku TV eno amanya ze Big Masavu ni musanyufu nnyo banga menjogenda gyensabira nze gyensangira gyensabira ngasanga church nga government yagikiriza nsabirayo sina gyengamba tisina gyensabira nze nagamba sichaza ku musumba wange ku TV buli namwogerangako wano bamukubira essimu musumba mutabani wawe wedda ayogera bino ku TV nenga kati nommo kati gye kinsangira gyensabira kale ngo ino omusumba kale bino bya TV namugamba biveeko sibituufu mu ebimu kale abo tutandikidde we program ni we tandikidde tanse no musumba Hilda Ndagano basebo ne banyabo era nga tubadde twogera ku nnono z'okusinza twatandise nga twebuza okusinza kyeki mu bumpipi ndowooza kansoge tandike nabo kuna bwe tulina mu kizimbe Masavu sijja kimubuuza oba oli awusiwanti alina ideology ku kigambo okusinza naye katunde byanayogera amukyala Nagawa gwe okusinza okutegeera otya gwenga omusinza kuba oli musinza nkumanyi okusinza okutegeera otya nade ntudawo nga muzo omwoyo wa Mukama nembikulirwa nti okusinza kunene tekusobola kugwayo abula buli omu alina byamubikkulirako buli omu alina kyamubikkulirako Victor alina engeri gyagenda okitegeera nze nina engeri gyengenda okitegeera it depends ibye bwakikubikkulira naye first of all tenasigiga ku kusinza ayagala nnyo okumusinza olw'ekyo kyali
okusinza Katonda abantu abamu omulembe guno tubadde tumusinza lw'ebyo byakoze byatukoledde era osanga omuntu ng'akaaba Mukama weebale onkoledde kino but the first principle kumusinza olw'ekyo kyali kuba Katonda atasobola kwesinza okusinza kitegeeza okusukkulumya omuntu oyo nga omutonzi creator of everything acknowledging kitegeeza ki okumussaamu ekitiibwa okumulabawo okwacknowledginga nti ye Katonda owa buli kimu ye mutonzi musukkulumya buli kimu kitegeeza kituzaayo ku kiri nti tetumusinza olw'ebyo byakoze era ekyo tekikyali part of me nti buli wenzija mu maaso ga Mukama musinza olw'ebyo byakoze kati musinza olw'ekyo kyali first of all naye ng'okusinza okutuufu kuva ku mutima ku mutima gwoyo asinza mutima kubanga atugamba Biblia etugamba anoonya omutima ogumusinza mu mazima ne muki ne mu butuukirivu kati omutima gwo guno juzi nabadde mu kusinza nengamba abantu nali ku TikTok nengamba abantu bw'otagwa mu laavu na muntu ono tojja nakutegeera kusinza kyeki if you don't fall in love tojja kuzuula byama byakusinza you get it naye buli lwogwa mu laavu n'omuntu ono agenda kubikulira obugazi bwe ojja kutuuka ogendanga mu maaso ge ng'omusinza olw'obunene bwe naye nga tomusinza olw'ebyo byakoze like tomusinza olw'ebyo byakoze omusinza olw'ekyo kyali nze nandirowoozezza tusooke n'omutima ogutuukiridde ogusinza Katonda mbadde ndowoozawo nengamba ebintu ebimu lwaki abamu batuyita abasinza abatwala abantu ku Namulondo nti abaako byatubikkulire naye ate sifa ababatwala there is a role of the Holy Spirit oyo fenna lwansonga we are vessels bibya kitegeeza omwoyo wa Mukama atuula mu ffe n'atuyambako okukulembera abantu be paka ku Namulondo kati ffe tetulina kyetuli era tebakuyimaanisha nina kyendi wano sirina kyendi mala kutuuzibwamu kibya kimala kujjuzibwa oli omwoyo gwe yatulekera bw'atuula mu nze najja n'akozesa nze that's why Victor bwe tuba tugenda tumugamba mwoyo mutukuvu kibya kino kizze kikozesa abantu bwe batuuke ku Namulondo kale katuulize Jesse mamu wanguzi okusinza gwe okutegeera otya sitya Mukama waffe yeebazibwe nnyo nebaza Mukama ku lw'amagezi agagabanyiddwa mwanyinaze saagala nnyo nakudda mu bigambo bye okusinza kyekyo first of all worship is a revelation and it's a revelation that comes from a relationship so tosobola kwawukanya kusinza na nkolagana okusinza kuva mu nkolagana then olw'enkolagana gy'obeera naye neefuuka lifestyle kitegeeza nti oyinza n'okuba olyako ku definition omuntu n'akugamba nti okusinza is a lifestyle kubanga it is not that one moment that you have come to say oli mulungi oli wa kitiibwa obisinga but okusinza is how you even live your life. You can't worship someone you do not obey. You can't worship who you do not love. And then it goes back to the ultimate one. Tosobola kusinza gwotamanyi. Bible yetugamba mu Yokaana essula ey'okuna. Bane njagala okusiima nnyo Mukama ku lw'abasumba baffe ne ku lw'okuyigirizibwa kwonna. Buli wenfuna omwaganyo ogende wantu wonna ntera nnyo okwagala okukyogera. Nebaza Mukama nti nze ndi second generation. Nza n'okuba ndi mukale third. Naye kaŋŋambe second generation. Kubanga nkulidde mu nnyumba ya Mukama. Nfunye omwaganyo ogwo. So mbaddewo naye nfunye nnyo okusomesebwa. Ekyo njagala okukyebaliza Mukama. Nti ntambudde wansi wa guidance n'obuyambi ku lw'abatusooka. Era ekimu ku bye nayiga biri mu byawandiikibwa.
nga bajja babitu exposingira kino na kino kati njagadde okunokolayo ekiri mu John chapter 4 Bible eyogera ku Yesu bwe yali ku weele eyo n'omukyalo oyo omusamaliya mbona musaba amazzi omukyala namubuuza se bugwa nsaba amazzi tomanyi nambiranye eri wakati waffe tomanyi nti ffe ab'egindi tetuwa ab'egindi ab'egindi tetwogera n'ab'egindi Yesu namugamba singa nootegedde akusaba singa wafuna okubikulirwa okwo the first statement is singa otegedde singa omanyi ani akusaba wandimuwadde kubanga ate ye bw'omuwa agenda kuwa alina obusobozi obukuwa amazzi n'otaddamu kuba na nnyonta mukyala nabeera curious nnyo Yesu n'akola statement n'amugamba musinza gwe mutamanyi and it happens to us a lot nti sometimes tumumanyiko lwabye tumuwuliddeko olumu ku lwebyo byatukoledde era Sharon akyogedde bulungi nnyo n'agamba nti the first reason we worship is because of who he is ekitegeeza bwe tuba twakutambula stepwise to define is what worship is, its relationship, its lifestyle, it is revelation. Ebigambo ebisatu byenjogedde okwo kusinza. Why do we worship? The whole summary of it is it comes from the fact that we have received a revelation. Tumutegedde tulikuliddwa yaani bw'omutegeera yaani n'otegeera nti wakitiibwa bw'otegeera yaani n'otegeera nti teri ayinza kukola byakola n'osanga era bw'otunira ennyimba zaffe zibeeramu ebigambo ebyo. At first some songs express oba nezoogera nezadressinga yaani you are holy, oli mutukuvu Yesu, oli mutukuvu nebbanga likuvunamira, you hear. Then netujja some other worship expressions nezibeera byokola tewali abisobola. You're now referring still after getting a revelation of who he is, you also get to appreciate biki byakola every time abikola. So it is literally us elevating God above oba tumusitula waggulu w'ebirala byonna. Okay. Katika nkikomyewo ko wane waka we tuli e Uganda. Worship erina engeri gyekyuka okusinzira ku buli culture. Expression y'okusinza ekyuka nnyo okusinzira ku culture. Era ogenda okuwulira ng'engeri maybe ab'Ebbulaniya gye bamusinza si y'emu n'engeri ab'Uganda gye tumusinza. Ate si y'emu n'Abasamoa gye bamusinza, si y'emu n'Abayindi gye bamusinza. Kati nga tusinza Katonda y'omu, but we have different expressions of worship, sometimes informed by the different cultures. So abe Uganda ebagezaako koppa Abayindi kye bakola nga bamusinza n'ebere nyinza okukanga nkoze ekikyamu nga simusinza according to kyabadde ansuubiramu. Okay. Kati okukoppa nno kwa njawulo waliwo okuyiga. We can learn a culture. And I master. You can, yes. Osobola okuyiga culture y'abalala engeri gye beexpressingamu okusinza kwabwe. N'ogiyigirako n'ogikozesa. Kubanga Bible yesigala etugamba ye Katonda w'amawanga gonna. Era in fact etugamba mu Galatians nti mu maaso ge tewakyaliwo nze ndi Muganda, nze ndi Munyarwanda, nze ndi Muyini, nze ndi ffenna tusigala tuli baana. But there are different expressions. Kati kyentegedde nyinza okuba nkutute speed naye nzija kukinyusa ekitera okututabula kuba mpuliriza olusi tukaayana nnyo ku ngeri gye tumusinzaamu ya AI ennaku zino ekaaye. Wow! Muganda wa Bobby oyo. Victor, yes. Oyogedde ku kintu nze nzirayo ku kubikkulibwa. Yes. Because mbagambye okusinza Katonda kunene. Ate ayagala abantu bonna bamusinze. Asobola obikkirira Victor okusinza mu kuwaayo nnyo. Asobola okumbikkulira mu kugenda ebuziba n'obigambo nze nga nsinza businza nnyimba buyimbi. Asobola okubikkulira kati amawanga ffenna tubikkulidde engeri ez'enjawulo. Nze ndowooza kubikkulirwa okuli deep. It's a relationship gy'ogenda n'akuwa ekikyo. Chovola babo osanga Victor ng'akola ekikye bw'abanga munywevu ng'amanyi gye yakijja tajja kita olw'omwogerera. It's kye yabikkulibwa
nze bwe nali nzija nga ndeeta alina bye yaŋŋamba Victor byatakola nze byenkola kyemmamba ge bulyo amubikkulira kasita omugenda into like if you go into a relationship with God agenda kubikkulira ekikye nga bw'olaba omusumba nti musumba gundi mukama yambikkulira kukola kino musumba gundi yambikkulira kino we don't judge. It's a relationship. Joje kyekyenjawulo ekikufuula ow'enjawulo musinza mu ngeri yo. Ne Sharon nina ekintu ze kyenjagala okubuuza ne Victor ne Mats. I'm not a host, right? Naye waliyo ekintu ekyaze mu church naddala mu abasinza. Sharon, I can't sing, I can't know what God kyakutadde ku mutima. Naye kati ffe abasinza abamu eno mu church twayize kino. We want to like ng'omuntu unagamba ali awo alage nti nze am available before the pastor, but what comes in my head kozi Brian Bega yayimba ki yazirwana kozi no yayimba ki, that's what comes in our heads abasinga twayize ki nze manyi lwaki mbiyita bi AI music ebyo kati byazze ku katuuti, but when you say this mu Luganda yange oli mukola AI ku katuuti awo toli mu kusinza. What are you trying to mean? They copy and paste exactly definitely what? You can't tell me nti oli musinza mukama Katonda oyo gwe tusaba atugabira mu ngeri yanjawulo tebakulimba nti Katonda asobola okugamba ekigambo nze masavu kyenjogedde ate akiwegwe Mats tekisoboka. Before they answer you that question okusinza okutegeera otya gwe ng'omuntu okusinza kitegeeza mukama kyoyagala kyakkoledde gwe ng'omwebaza n'okumuwa mukama singa tabadde gwe tekyandibaddewo kino kyonkoledde naye ate nze wenkwata essala gy'obadde osaba ate nange nengisabisa ate nenjagala abantu nabo bagisabe eri siba nkusinza eyo AI oli yakoze kumpi naawe gwe mba nkoze kati be basinza baffe bakakati we tubagambako olwanisa mukama oli mukulwanisa bwakabaka bwa Katonda mugamba we are bringing entertainment into church nayo nekikkiriza. So Naga, have you done that before? Have you seen people do that before? Njakayimba Pastor Brian Bwakayimba yazirwana. Definitely. Neba kuita kushito Josinze nawo moyo nakulungamya notambulirawo. Is it right or is it something that must not be done? Nga tuwumula muko. First of all, kangende wa masavu. Nadem worship jenakoze worship at his throne. I was nalungamizibwa okutegera nti buli wetusinza tulina okutuuka munyimba zaani Sharon munyimba zaani munyimba zaani masavu munyimba zaani masavu oli mufumbo omukyala akula talaba amasanze bagajjekeri waffe nemkibikkulirwa nze that's why I came out ningamba ngenda kubeera nga nkola ekintu kino ekya worship at his throne ekintu kyambikiriddwa kya mirundi esatu tusinza Katonda olw'ekyo kyali ekyo kyekirina okusooka oba akoze oba olidde oba tolidde oba onywedde oba tonywedde abantu tujja mu church n'ebizibu oli n'asooka alowooza ebizibu bye ne bimulema okusinza ati ekiba kikulese kwegamba oba tokitegeezezza ekisookera ddala Katonda kyali ekyokubiri olw'ebyo byakoze kuba abikoze ekyokusatu olw'ebyo byagenda okukola. That was kyenabikkuliddwa nze ng'omuntu nzirayo ku mwami oyo buli omwoyo wa Mukama lwembeera mu nkolagana naye nembanga neeyawudde naye buli lwampa oluyimba oba okubikkulirwa buli lwenkuleeta mu bantu ne kutambula aba nekyayagala okukola Brian Wega n'oluyimba lwe yayimba nenzija ne nduyimbanga ye. It was a revelation.